ekyo mwami Mpuuga bw'abanga ddala bwe yagenda eri bwe kyali paalamenti ekikunji kyayo bw'eteesa ebiteeso biwandiikibwa amateeka gaayo gamanyibwa bw'obanga wateese n'osanga nga baakuterekeddeyo miliyoni 5 olw'okukola omulimu obulungi nze simugaana zandiyandiziridde naye nga yandaze nti mu Kawaayiro gundi n'akatundu gundi era mu kusinziira mu kino kyebaavudde bampaaki akasiimo n'olwekyo Mpuuga yalina omulimu okujja okutunnyonnyola ffe abatatuulayo so si ffe okumuteebereza obuteebereza era abaanyiize ng'abagambye nti nafunye akasiimo nabo bayinza okuba batuufu kuba beeraliikirira ssente z'omuwi w'omusolo bwe zityo bwe zinaagenda eggulo nabaddeko NTV muŋambye waliwo NTV mwatulaze n'essomero eriri obubi ennyo ate nga lyetaaga miliyoni nga anagoka okutereeza akazimbe kali abaana baleme kusomerawa weeru alina okukaaya nagamba kiki kye nafunye kino oli atwale 5 bw'omu bw'ati ng'ate musasula omusaala kubanga era gw'osasula omusaala gwe bamuwa n'allowances era bwaziba nga zabadde allowance naye bwe kiba nga tteeka gye riri nti ate buli amalebera leader of opposition bw'akola obulungi asasulwa nakyo akinnyonnyole ate kiyinza okuba nga bakiyiiyizza kati ne bagamba nti tugenza okulaba luli tubadde tetufa ku bantu baffe okubakuuma obulungi tukitaddewo naye ateekwa okulaga etteeka lyayise lyamaze okuteekebwako omukono ne ligenda naye ate bwe kibeera nga ssente baziwa buwi muntu omu bw'ati ekyo kitegeeza waliwo ekisobo ozannyira ku ssente z'abawi baaki b'omusolo bw'ate lwaki ofuna bwo nga tewaliwo na nsonga zinnyonnyoddwa mu bwe nalinga nkola nga nze nino nabeera nnyo mu human resource nga tugaba bonus mu mirimu naye oseekawo n'ogaa nti mu kampuni omuntu bw'akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne tuyitamu n'accountant n'akakasa ne gundi n'akakasa tukuwa ku nkomerero y'omwaka bonus ne wali bwe kiteekwa okuba buteekwa n'okuba ani yagenda n'abalirira bonus eyo era n'alyoka agiyisa ebyo byonna mwami Mpuuga yalina okubinnyonnyola kuba bano abalala tebatuula mu Nankani kakati bali okunyiiga ekyo kya buntu kubanga banyiiga lwakulaba nga ssente ziringa ezimaze gagira ki Mpuuga bw'aba n'abannyonnyola ne bamatira bajja kukitegeera naye nno bwe biba nga bibiina bya bufuzi ne mufuna omu n'asobya ng'omulala ki bw'aba asobeza yeetonda kakati awo we kijjira bwe Nuupu talinaamu kiroozi mu mateeka muli g'ayinza kuyita Mpuuga ne bamuteeka mu kakomiti kaabwe akajjawo emitawaana nga jyazeewo era ne babimalaawo oba oliawo nga naffe abasinga obungi tetugize kyanjawulo nnyo na bino byendaba ebiriwo kakati bwe naayogera bwentyo mawo naye avubuka eri nti banvumye ne gundi agambe kuba nze sirowooza nti tulina ebibiina by'obufuzi tumi mbagambe bino byendaba byonna they are political clubs mujoyininga individual era kyemuva mufuna n'ebizibu kubanga individual bw'awabako katono ng'oyomba n'oli nze political club gye mmanyi eba ndala political party gye mmanyi zino ndaba bulabi political clubs ze mulimu ate nze mwampulidde nga nina gye ŋŋamba nti eno gye mpagira kubanga they are clubs they are not political parties so singa political parties nandibadde nina wengwa lumu mawu yali mu DP kakati ng'olyambuuzizza kati DP yagirekayo ne gundi sibimanyi oba kiki ekyamukyusa ekituufu kikiri bwe kiti nze nandyagadde kwogera lwaki nakkiriza okwogera ku kya Nuupu ebituyiwa kubanga mu Buganda mwagenda ne muleetamu ekizibu mugamba nti bano ba bibiina bya bufuzi nze sikkiriziganya na muntu mufuzi mu Buganda sifugibwa kalukya yange eya Buganda tefugibwa ne Kabaka tanfuga annamulabuki kubanga ye bw'alamula awuliriza bye ŋŋamba ebibi abikyawa
ebirungi abitwala, ayagaliza, akukanga bwe bitali nankani, akubuulirira. Byonna bye biri mu kigambo kugira ki bukulembeze. Mu Buganda twali tetufugibwanga, tufuga bisolo. Era mu Buganda oyinza okuŋŋamba ne muŋŋa nti navumya abakulembeze. Tumanya nti omuntu yenna kasita afuga taba na bwongo. Bwagga nti yaraawo ebisaaniiko bwe yeetooloola eri asamba busambi. Tamanya lwaki byakulemye okugira ki okujjawo. Naye akulembera asooka kubuuza twagambye ebisaaniiko biveewo. Kiki ekyabaddewo? Ogamba nti bw'ogenze wabaddewo mukoddomi wazze wano ate nga bwe naafuumuula enfuufu ejja kugira ki n'amanya yeesigwa ojja kwerawo. Oba n'oga nti mbadde nkyalya kikajjo kyange ekimalewo nje. Naye bino oli akuba buki bukubi. Era nze ndowooza bw'oba oyagala n'okulaba gavumenti ezitalina bukulembeze, amagye ne bino byonna ebyo intelligence service bye bisinga okutwala ssente okusinga ne education naki n'ebirala. Kubanga buli kintu kibayinza kukuba bukubi, tewali kubuuza. Kati nga mu Uganda mulaba tulina ne drone, siwulirangayo ab'amawulire bwe mubuuza ani yaleeta drone ezo. Ffe twakula tumanyi nti omuntu bwe baba banankwata ondeetera summons, omusirikale ajja ne waalanti emukkirizibwa, ate n'ambuulira n'abawaka n'ababuulira mutwala gindi ku Kira Road kubanga tulowooza tayinza naga nti nazizza, tulowooza alina bino ne bino by'amanyi ku kino n'ennyenda. Era ne bwe baba bagize banfolowinga, naye kakati mulaba tunonerwa mu drone. Luli nali ndowooza nti z'abantu baveeyo, waliwo kirasi etufuga nga bano tebamanyi. Naye jjolo ne baakutta owa Kisekwa bakkiriza nti drone yabadde yaabwe. Ekitegeeza gavumenti n'abalala ababi bamanyi drone gye zigira ki gye ziva. Si bwe guli? Kakati ebyo bye twandibadde, naye nze nabadde njagala kiri kuyita mu kiri keesi ng'eyo tugiyitemu tulabe ekirungi n'ekibi nga bwe mba ntegeera, so singa buli muntu bwe yanditegedde. Nze okusooka nalaba nga ekyaleeta omutawaana pate abamu bagiyingira tebamanyi mulamwa gwayo. Bw'eba yalina omulamwa kati edde yeetegereza omulamwa gwayo gwe guliwa. Bwe guba nga gwempulira bulijjo nti gwakuggyako omukulembeze aliko, era guteekwa okuba nga gunnyonnyoddwa bulungi lwaki tumuggyako, kiki ekisobyo kyatukoze, gwe bw'onoogenda mu bugundi ekyo kiki ky'onookola. Kakati ekyo bwe bamala okukuwa package eyo nendowooza nti Mpuuga ye ng'eyagenda okujoyininga yali amanyi bye bagendako. Kakati bwe bagenda ku ebyo ye n'alondebwa n'afuuka member of parliament. Nze kuba ekinnuma zino institution parliament, kuba gavumenti ebeeramu ebitongole ebikulu bimeka? 3. Tulina kye tuyita executive, ye president n'abantu be tumukkiriza bamanyi okukolagana nabo nga baminisita. Omulimu gwabwe kukolera wamu. Era buli lwolaba nga minisita ayogedde kirala n'oli n'ayogera kirala n'oli n'ayogera kirala, naye nga tebakolera wamu eyo eba tekyali executive. Nammwe mwennyini musobola okusalawo oba kati tulina executive oba tetulina. Omu n'agamba kino omulala n'agamba kiri, eyo oba tekyali ki executive. Ekyokubiri, bwe tuba nga tulina parliament ebeerawo okukiikirira abantu abatayingira mu executive okusobola okulaba nga balabirira executive ekola abantu bye baagala so si bye batagira ki bye bataagala. Kyova olaba nti tulonda ababaka batukiikirire, baba bakiise nga bakiikirira miliyoni zino ezasigadde ebweru okukiika eri. N'olwekyo bwe bagenda basobole okuwabula executive wega nti lino etteeka ndireeta, ne baga nti naye liyinza okutunyiga wano ne wali lirina wano olongoosa mbwoti oba waliwo esiringi zaffe 10 ze twafunye nga tezaali mu bajeti, naye 10 kino kye twafunye nti 2 katugongere ku ssomero gono 10 gy'oba oteeka egindi na lino bwe bityo. Ekyo kye ndowooza ye gwe mulimu gwaki gwa parliament. N'olwekyo parliament nayo bw'eba nga si bakiise ng'erimu bubeezi caucus, era olumu neeraliikirira omuntu omu bwe yaga nti mujjanga mu state house oba mu Kyankwanzi eri ne mwebaka mu parliament.
ekyo nze kyankanga kubanga kiba kuba ku baali ku myaka gyange abaali babitegeera nali nja kuyomba naye emugamba oba oŋŋambye nti sirina bwongo olwo nanona ki mu paalimenti kubanga bwe neebaka mu paalimenti nze ne nvootinga buvootinzi mba bwa mugaso eri abantu abanonda era kiki ekindeeta okuyita kubanga mba mukiise okiikirira baki bantu obasalirewo kubanga bonna $5,000,000 tezisobola kujja mu gundi paalimenti yaffenna lwakuba nti tetusobola kujyamu $5,000,000 kyetuva tulondayo abalala abanaagira ki batukiikirira era ndowooza kyekigambo kukiika kati